Ismail Semanda omutuuze w'Emutunda asuubula Amayembe mu lufula y'oku Old Port Bay Road era agamba nti omulimu guno agumanyi nnyo era gwa mu musaayi. Omulimu guno najja wano kuva ku jjajja wange, nange ndi muzzukulu mu kifo kino. Okufuna amayembe ente nnamba esooka kuttibwa era Semanda atuyitidde emitendera egiyitibwamu olwo yeetaaga amayembe n'agafuna. Omulaalo bw'agireeta n'agiguza abasuubuzi basanga wano. Bamala okuguza abasuubuzi basanze wano, omusuubuzi n'atunda ebyenda. Ow'ebyenda n'atundako mutwe ebigere. Ate nze nange nenzija n'engula kwaguza omutwe n'ebigere ejjembe lino lyolaba. Abalala babeerera nga beebase, ye Semanda atuuka w'akolera ku ssaawa 9 mu ttumbi n'asuubula amayembe n'okugatema ku mitwe gy'ente. Ntuuka wano ntandika okutemako amayembe ago n'okubeera nga agamu ente ez'enkomo n'ente ez'enkomo bagatemerako muzigo ne gabeera eyo, tubeera nga tukwasaganyiza wamu ne tugaleeta wano. Amayembe gano ngasuubula okusinziira ku bunene bwalyo. Tulinamu ente enyankole. Ebbeeyi y'amayembe esinziira ku bunene bwago. Amanene gatandikira ku 2 omugogo so nga matonotono ogafuna wakati w'50,000 n'omutwalo. Olunaku asuubula emigogo gy'amayembe nga 25 era agamba nti bw'amala okugagula bagasalako obusongezo oba buyite tips ate nabo n'abutunda. Nze situunda mu peya, wabula tulina bakama baffe gye tugatwala ne tusalako bu tips. Tumala okugasalako tips bwe tugajja obusongezo, tumala okugasalako bo ne bakola ki? Ne tutunda mu kiro. Kilo ya mitwalo 2 n'ekitundu eya tips. Semanda tajula katale amayembe agaguza Abachina ne bagakolamu ebintu omuli amasowaani, ebikopo, ebyokwewunda n'ebirala. Mu abaddugavu n'Abachina naye okusinga Abachina bazitwala China era nga abamu ku bakama baffe bagakolamu ebintu bingi, ebikopo, ebikomo bingi nnyo ebikolebwa wano. Amayembe nago galimu ebika era nga basuubuza abasinga baagala nnyo amayembe agavudde ku nte zivudde mu ankole. Ente ennyankole tebakyazeeyuna nnyo. Ente ezisinga ziva mwalira, enkedde ya ate teziba na mayembe. Mu kifo kino waakolera abasuubuzi b'ennyama baagala nnyo ente ento esegeza n'amayembe gaba mato kyokka nga bo abagasuubula baagala nnyo amayembe g'ente ekuliridde. Enkadde tuzifuna nnyo olw'embeera y'omutindo tebagukyusaamu. Kale ffe twakosebwa naye nga kirungi nti ekifo kyo weekiri, bakama ffe baatunnyonnyola ne batugamba nti ojja kwagala okulya ekinene naye omulimu gugwewo. Omulimu guno Semanda tagukola yekka era abamuyambako abasasula mutwalo olunaku. Ku lunaku olulungi Semanda nnyoka n'emitwalo 6 naye nga mulimu lwe bimusala. Abasuubuzi tuli 4 naffe ne tugenda ne tumala ne tusuubula, buli omu n'ayajjako agagege yasuubudde tusigazaawo ke tusigazaawo ne tutemaatemako. Tusobola okufuna emitwalo 6 n'etaano kwenjerera 4 3 bwe watyo. Yenyumiriza mulimu gwe guno tigumuyambye okulabirira abaana be n'ab'eŋŋanda ze. Era omulimu gwange gwenyumirizaamu nnyo naye ng'era amaanyi ge nina gasinza kwerabira mukulembeze waffe w'eggwanga kuba twalituuse ku mbeera egobwa mu kifo kino natukkiriza tubeere mu kifo kino. Gw'ayagala okuyingira omulimu guno Semanda kuwa amagezi osooke weebuuze kuba gubaddemukko olyoke ogutegeere bulungi. Oyinza kuva eri n'ogasuubula nga togamanyi. Kuba galimu amato, galimu amaddugavu, galimu ag'enkedde yage batayagala. Kale aba alina okwekwatako oyo abamanyi n'amusomesa. Era nga ffe tulina buzibu bangi tubasomesezza omulimu era tuli bangi ddala ttiimu nnyingi. Bw'oba n'amazima weetaaga kapito mutono nnyo okuyingira omulimu guno nga ku mitwalo 10 osobola okutandika n'emigogo gy'amayembe nga5. Singira ddala bwesigwa olw'embeera nti olumu tusanga bakama baffe olumu tebalina ssente kati bo bakimanyira leero bwe tutwala gano tubawanca naye nga kapito era omuntu alina okubaamu n'emitwalo 10. Ndi Julius Kafuluma ku Bukedde TV agafuna.